Bas olunaku olwajjo ndowooza mwawulidde embeera ebaddewo emboozi y'omukulu gwe bayita Alien Skin n'omuyimbi gwe bayita Pallaso. Aha, omukulu Pallaso nakutegezaako ali mu kwetekkera ekivulu kye kigenda kubaayo nga mwenda omwezi ogujja gwe tugenda okutandika. Pallaso wakitegese ekivulu kye naye embeera nga bweri ndaba amawulire geekubidde nnyo ku Alien Skin, ndaba ine eggulu erikoledde nnyo Alien Skin ate nga ndaba lyali badde likolera nnyo Pallaso olw'ensonga nti agenda mu kivulu. Olunaku olwajjo mwana mulezi ono Alien Skin yagenze ku TikTok nga bwomanyi nti yava ku TikTok era bagamba bamu ku bayimbi abava ku TikTok abakikuba yabaddeko naye baba kyeyakoze yabadde ku live y'amaanyi yabadde egenda kuweza abantu omutwalo gumu yafunye likes nga zigenda mu kakadde kalamba n'asobola okuba ate nga alwogera olugendo lwatambudde lutya lwaki omuyimbi munne Pallaso yamuyisiza mu mbeera nga bwetambudde. Omuyimbi ono Pallaso nga bwe vice president w'ekibiina kya federation abayimbi kye baakakola omukulu Kenzo naye avuddeyo n'ayogera Kabaya naye n'ayogera ne bagamba enteekateeka yabadde etya kati wuliriza bulungi abaana b'e Gaza bagamba tebannazikiza naye tutandikire wano. Nempimamu omuntu agambe nti bali muri hasa twayambusa ogulu ku kalina nga sawo isiro instrument yonna ya music kitegeera nagamba mwana Alien nagamba operekereko mwana nozoleya nemugamba yatokozolya ki nagamba mwana nange embeera busy ng'omuntu omulala mwana nze sebo nange ndi boss kati kansoke mbagambe kino bwe okuwerekera mwana twabyampa kitegeera kati gwe kyona okumanya gwandaba nze ndi bulan bwoba nakyo njagalako onakusaba busabi olabo bannasobola okuyamba kuba bwoba wali okuba endongoyo nga wansooka okuba endongo tikitegeeza mbu nze nzize mu nnyimba zo okitegeera era waliwo ensonga lwaki onneetaaga kubanga nange nkoze wotuuka olaba nti nno neetaaga kuba nange nayagala nnyo nkole bakyali bange batuuka okukola ki bakyali bange batuuka okulaba nga basobola okubaako kye banfunamu kati nadde nkyamugamba awo natandika okwansiganya ebigambo nga yalaga ana setup ye neŋŋamba ddogo ne mugamba onkubidde mu nsimu nga manyi jasinze nadditeeka n'ettaano wange n'embeera eri wano nga sigitegera mwana nayo kati nagenza olaba emabega eri gwe baluseemu nga baddogo batandise okubagana ne baddogo bange ne mbabuuza ate kiki ekiri wano Pallaso n'agamba kati mugalewo doga avimba nnyo neŋŋamba byebyo boy kati bwoba n'abantu bana n'ogwamba ntu nga balinga kinaana kuba bobadde bali mu lihaso n'abanigabe koza badde obaneka zinadde n'emmoloka etya ne kati gwe kyolina okumanya nze nakozeseza nnyo amagezi kubanga baddogo badde baseetinze gwe kyolina okumanya obeeranga muniga eno geto esomero mwana osopimanga situation omanya nti bano asajja kubakubagana tumalako nabo okitegedde. Omukulu Pallaso yategeeza nti ye yabadde mu rehearsals nga yetekkera kivudu era abantu nga 15 Alien be yazze nabo n'ateekawo embeera kati mbadde ndi awo ndi mu rehearsals azze n'abantu kumpi 15 bayingidde rehearsals baziyimiriza okitegeera tugezaako omugamba njogerera mu luyaye gwe tonaliwanika tonatuuka kwogera kati eyo omusajja Alien nze bye bintu bye nasooka okukola nembivaamu era munansonyiwa ka vidiyo kayinza okuba. Aya basi Alien Skin yagamba nti Pallaso tamwinaako buzibu naye abaana be bakubye babaana ba ghetto bagenda mwekolerako kubanga yagamba tamwinaako buzibu mukwano gwe era ye talina kye yakoze naye abaana baliwe bakubye amacupa jasi mu mwakanda bakati abayinzi bamunda bamwana nga mulabanga jasi tafunyemu kalembereza naye eri mu ghetto beera byadda ate bya bulijjo nakubanyo baddogo bange natuuka ne kuleve yagala obbakwate bababuuse bajja mu kalina babasuule wansi kitegeera ne bagamba nno bane mulabe mukwame namwagala ojasa okutopinga nti muli bamafia naye buno obulamu bw'abantu kwe muzannyira kuba ne mugamba mukwata paasi ne mugamba addogo mubakubyemu kyembakubye kimala mubaleke bakole ki bamaleo naye ndabanga tewaddewo abawala abalala ne mbagamba nga tuli mu shedi babanyiga ne mbagamba bubenyi musoke muleke bana bawala bayitewo empira bawala bano bayitawo viteri awo itabuse dogo omwana yasize ecupa ali omuntu gw'ecupa bwagufumita abaddogo bwabakuba ebikondo bafumita ebicupa ninono nga vita yabadde yaddala nempimamu neŋŋamba tegeeza abantu bwe bati bwe bafa mu bintu ebyokuzanya mwana kinakoze okukakanya embeera nga nti bwe tunaafunye ebikonde balina ekyokwekwasa kiri kimu nti no ffe tubasanze bwe bakolaki ffe tubasanze bwe bali tosobola kubaako kyowooza nga oliwo omusanzi yasasuddewo kifo kyekoleramu bintu bye kati onookakasa otya mbuno yakubidde essimu kale gunonkakasa otya nakukakasa atya nno tebankubidde essimu nga aya basi Alien Skin ng'ayogera ku nsonga nga bwe ziri agamba nti Pallaso yabaddamu kubanga mutegeeza nti bo balina gavumenti Mayanja famire ekoze bingi nnyo n'agamba kawanike teyalwanye na kulwana n'agamba amateeka tegamukwata Pallaso bintu bya biri byononekere twagala kumanja ffe tuli babanja famire nze nafiirwa muganda wange tulina amaanyi mu gavumenti Alien
ningamba bituuse yena ate zibadde maina kuba ndongo yange kumpa sanyu sebo nange nali nsobola sebo okuyingirwa amaje singa nali nyabyantalo okukuba ebikonde siri mukubwa bikonde nze ndi muyimbi nasalawo nonde guno gwe nalabawo gwe bwangu oli muyimbi ngo omanyi nti onsinga tulina kweka kasandongo gwe tumanje tutetweseko wali tumanye nti nonkukuba enkuba oluyimba kuba oluyimba kuba oluyimba wiki egenda okuggwako tutadde ennyimba aga nja kukkiriza nti ono omusajja muyimbi ate gwe bulaba nga nze ndi muyimbi nawe oli muyimbi ate n'ofunye ebikondo olagenda nti nno ne mu mikondo nkuba kitegeeza oba weerabisizza ekitegeera nenzika ne ŋŋamba kati kansoke mbe waneno kuba kali bwe naavaawo bijja kugula bwe navuddeyo nenzika amadala bwe nti nga nzite sinakuonebwako nentuuka wansi bonna ne bavaayo ne bava ffe tuditekitinga nga ffe abaniga nga wali kati ambushi n'omanya kati tubavuddemu batya omuniga ne wabakali atya tosobola okuba omuntu atakuddiza boyi n'osiga ng'omukuba naawe ne gwe balamu nti obali badde babaze nti nali ni wakibuli tugenda kufunyako beyakaŋŋumi bagambe nti nno yatulumbye ebaseetaapu nga bagwejjeemu kyekisoka kya byonna okitegeera ne kati kyolina okumanya nti nno omuntu omulabanga owozuyanga nti omuntu ddaawa gwe yegwakuba ate gw'okaaba nzira bagamba bino kati mbigamba bamaafi oba baaba ye muyimbi oyo eyafunye obutakkaanya ne mwana mulezi gwe bayita Pallaso agamba nti yamukubidde essimu nga yeetonda ate nga bw'aduumira n'agamba yeetondedde alien naye tanneetondera ziggeto zonna amugamba bw'ati bakuba amasimu okwetonda biki n'akasimu ke nalikodinzaawo bakateekawo nabo bennyini ate yeega akuŋŋaanyiza abaniga bonna abageto basobodde okuŋŋaanya bakuba amasimu bwe yeetonda bw'akanga nemugamba nze ndaba wano olabanga just alien nze ndi top 10 okitegeera obwongo bukulu omuntu omanyi tasobola kulowooza mwana ogenda okuba amasimu mu geto zonna abaniga babeerawo nga ebbaire abaniga baali banona ziggeto abo nga babeera mu bizibu ne bakuba ziggeto zonna mwana ne bakuŋŋaanya kati bagenza okuba obusimu ng'obusimu tebummuka babagamba temusobola bw'oba badde oyagala ebintu nga bya kigeto wali kubya essimu nokaliba kati tosooka kweseetinga gwe wali kubya essimu noŋŋamba alien njagala tulwanaganemu aya basi ensonga omukulu Pallaso we twamalidde akawungeezi alina akasimu keyayisizzaamu ku muyimbi munne nga yeetonda nti bakolewo n'oluyimba olira ani badde sikwesima badde evumavuma ate neevaako ensonga zezo Pallaso ng'avaayo okwetondera muyimbi munne omukulu gwe bayita Bajjo yavaayo n'ategeeza bino byali bya omwaka nga gutandika alina ebigambo byagamba Pallaso empisa nebino Pallaso ebise n'amala mukatonda mukulu nkirayira ku kamera kino muyinza okutyo biteekayo Pallaso wasukanga omwezi ogw'omukono nga waliwo promota amugula mujje mutemeko omukono ku City Square kidde muno nkugambye Pallaso wasukanga omwezi ogw'omukaaga ng'akyaleeta abantu 1000 mu kivulu kubanga ekisooka kusaba miliyoni 10 ompulira bw'omuwa miliyoni 10 ye kenyi tali mu value ya miliyoni 2 ekyo mubiza tikita depreciation kubanga Pallaso ajajira musanga wetu baita scarcity mu economics scarcity oya the demand has been high nenga supply ye bade high na yeka kati demand ya eri high ku bantu abalina supply ye original etali ya Pallaso okitegera bulungi era bino bika kasaba promoter bona tulina group ze tulina kasaba deposit baga Bajjo yogedde amazima omwana w'obutebe n'agamba Bajjo ndaba nze ntunda butebe mu bivulu naye si asobola kupanga ye mukulu oyo gwe bayita Bajjo kati ninjo kanveeko no mulango tovaawo tusobole okuba ate nga tujja tumaliriza ensonga za alien n'omukulu maaso omukulu gwe bayita alien skin ku live ye gyesobodde okuba ate nga koze ekiro kya leero yayogedde ku nsonga nti lwaki tagenda kuloopa Pallaso tebagenda mulopa ku poliisi wabula bamuloopye mu geto zonna ez'omu Uganda ukitegedde mbadde manyi oli kibano ogamba nze ndi mafiya nnyo nogamba nti oli mafiya nti ye kate poliisi okubidde yakizipatula okujja wano ozalwaki nze sinakola statement yonna nti oba ngende enclaiming nze siroopa naawe kati ngende mbungujewo reference ngambe nti no Pallaso kuki nayakolewa badoogo bali mu ddwaliro ne batakomaoko abapoliisi ne bambuka ewaka ne bakuba amasasi nnyo ne bakuba n'abantu b'oku kyalo okitegeera
nengoza kibachi katonda bwakuwanga amaani manya teri bukulu butaveri katonda manya nze sava buvi mu kituli nengwa boy najja bamaze okunteekateeka ndi mugezi ndi talented kati gwa wakana ni gwe bibere so mwenze saka kakonsi mbono mwana munjagale abula nze nayagala abantu nabo laavu ne bagikomyawo ekitegeera nze Pallaso siminako buzibu kwansi nze ensonga etalina makulu sizibwa makulu kwa hiyo abadde tumwa makulu okitegeera bakubye adoga abo bageto adogo bava mu geto za njawulo omuwe ekitintale omuwe nankulabi nalaweka wempe okitegeera abantu abo nomane bagendi waka ne babakuba bakubya abekireka lusaze juka nze bana abaniga nga abaniga abo buli dipo mbanso diba muno muniga atya Alien skin ne Pallaso luizo butagwa kati omukulu na alien skin obaddewo embeera egamba nti yabadde stand ya promotinga kivulu kya Pallaso nawe kigweredde ndaba ate alien skin yasingako eggulire kitegeeza guli mukaaga 2 alien yali mukaaga Pallaso ziri 2 alien agambye eno assistant era bafaani betayinza baswaza ekyo kimwalabyeko ulira kati goze yamanyo bisobola 5 tukuteekako kukubbaawo nte kwata tutatusenenzenga kimamazi nga ndaba tekina nawe kijira aniga ne bagamba oyo alien tosobola naye kumukola ebyo n'ogenda ya distant nangirenda banengamba baba distant mwana chamazima ngenda kuwandisa poetize nyo mwana bafaani banga abamanyi nti okyali mafia nze kino sikikola nti nonze enkyagala naye abafaani bange mwana aba brand eri ajagamba bakyali mwana ojagamba boboli kibanda sosanga yababanda banalooza mu nsanze okibanda kati kumbe kibanda ate yabadde yita kibanda nasanga baffe kati ze Pallaso ze sina kyesobola kukola nganze ne just kubanze nze ndi fit wankubye sirapo nontuga ebyo bibadde ngawo nga yiga bana bebe kuba n'ennambo egaza biki novawera ne kuba konfufu no malaye waka naye oyo nabadogo be wakubye boy ate nabo sibadde mu ngana bo wagambye mwana kati nze nakusonyese kuina ko buzibu nze saba just badogo abo kati kubo bakwasaganye demu otuzolu chikolo lwa mawulire kubago wampise nga mutaddewo ne kamera simu wangudde alino sibyakuwangula bayi byaji sibyakuwangula nga gwe nakyo oyagala oyisaawo nga gwe kitegedde amutegeezezza ayite press conference namba yetondera abaana b'omu ghetto zonna bw'aba takikoze abaana b'omu Gaza alien agamba nti respect bagikaka naye agambye ekivulu kyo kinaba gye kiri akusabidde mukama kuteremu obwangu banyo respect omuntu agikubye nakuba oluyimba nolabanga karaoke ne video nga bweto yagumu kitundu neyekuba ekibayita nekya okitegedde togenda kuforcinga butonde boy ate buli wakanyanga obutonde obanga wakanya amazima ate obanga wakanya katonda boza ngenza okuyimba abalala bali tebaliwo nga ne badoga banazi studio batinya abatuuka level yange tegeeza nti no bintu bya ddala sebendongwe eno kutiba yakwesibako bwesibi boyi biba bituufu okitegedde kati nze neŋŋamba kwekibanda egwakaaba egwakuba egwameze egwoluma oleze poliisi oza tulina support of the maje ngamba ogambye oli mafia okitegeera gwoba oli mafia gwe tukere bukezi wali Pallaso ogambe naate tubakona kitukera kugamba Pallaso wangambye oli kibanda okitegedde ate nga nakye nasuubiza abaana bakuno survival for the fittest zina surviving zina ku surviving okuvaamu for the fittest okitegedde gwe lwaki ndi mulamu webuuze munakozesa amagezi kyokuvaamu ne ambush yo saada kunkolako mawulire kasitantiko kati ngenda kugamba ka concert ko ogwo musawo guli mu koti y'abantu boy ogera kuvayo wetondera abantu 5 baboyi mwena abanwaniddeko mwana abikyaka abite muzikiza mwana tetugenda kukiriza budongo tulabisa aya basi abe Gaza alien abadde ku live kutegeezezza nti kubadde abantu nkumu na nkumu y'omu ku bayimbi abasinga amaanyi ku TikTok awo Pallaso talina waagenderawo zaakubulira omukulu ono ayongeddeko n'agamba nti tebinnaggwa wadde ye omukulu yeetonze tebinnaggwa kubanga ye ayagala 1-on-1 bisobole okuba ate nga biggwa ogana ebintu ngowooza biki nolenkowooza alien ffe tutumanyi eno mayanja family blood nze nange na family yange gyenavuze nvaamu nawudde ngamba mbuno nze ne family ya gundi lwaki mwagala nnyo ate otukyaya abannammwe abalala batabibaddeemu tugambe nti nno byemukola muba mubiteesezaako nga kikasebo just zikoledde kano kalayivu siri kuggwe ntangaaza bwe byabadde kubanga the chances nene nnyo eza kuwangala okusingako nze nyinza okuba siri walwawo nnyo ku nsi naye ate akaseera kange saakejjuusa mwana okutegeera
ate sagala kuva ku nsinga complaining nti mbadde mwana naye badde nkyaliwo naye ono fala mwana kiwana iki kubeera wo ku bandongo yo nkube ndongo yange onabafani bo nabafani bange oshegera naye kye weetuma kyoba temwerimbika mu kifaananyi kyaba mafia nga temuli mafia tawolomanze nabakuwa nongokola ka video ko bawali South Africa ngoloma banange ndiano mu kifulukwa muntaze banange bafana beche kati ne tala ndiano simwada kwa Muliiro mafia takaba Pallaso ndio kunga mpoloma otusene kulevo okunkuba sirapu ate nga gwo wogana sibyakotenga ne bachali bokwe bintu bya mafia so byadala nawe biramu kati mbono oloza mbono mubyawedde kukwa bwe gutyo oyine ino ogende ngoseka sinze gosokuba nena akavuyo na ulira radio nga gamba yebuza Pallaso fachi nze gosochi ulira ko nga complaining ako kati ndi mu top nonna bene kagundi kavedio kazimo training ngabo musajja afachi omuntu gwenda jire na Mungu kati atolonza tana chenali nkutaddeko kitegedde ensonga agambye nti agala zigende mu East Coast ne West Coast abaziwuyako Tupac ne Notorious B.I.G. bwakyagala kiyinza okuba agambye janzi teribuka na nzige mwana kyoba saa kubeera nammwe kubuka nammwe mwana mamwe muli nzige mubeero bamulima yanzize kambere kyeni nkwata kuba niga betugwa mu kirasi emu ate nga si bakibe nnyonnyo nija sinfuba bongerako mwana osegeera nala ne tusapotinga mukono ku getaawo kituba tusobodde n'ojuliza ffe tukoze ebintu ffe sebaaliye nife boliko no mayanja family ekyo kyannomye kwendi kote okunjuliza nti no mukoze ebintu sebo goyagala nange kunkolera ko likodi sebo oyaga tudde mu bino ebyaba migosi East Coast ne West Coast kungambye nti no bikinga oli bino oli mu makindi muneno kubagambye nwana na muntu omuki njagala oveyo omuntu omu bamba yimbi abo jo oli agwa agamba mbono ali ne yanombe wano na tampa respect bwe nkusanga respect yo obanga bogirese atenze ebintu byange sebo siri mu demo boy nze badogo ndabaze bavudde ne baliteekawo gati geto zonna mwana badde nade nsirise jasinga ndaba bya buli jogo liddawo naye nagenza okulaba nga badogo ngenda kubanga ba disappointize mwana kati atembe nga bamaze mu amanyi boy ostegeera ono bifala alabisibwe mwana tano ogenda kuva wetonde boy mu kamera nga watezezi kamera zo bino bya ddala boy ogenda kitegedde Federation evuddeyo omukulu Pallaso y'omu ku bayimbi abali mu Federation Vice President Kenzo asobola okutuuza alien skin ne Pallaso ulira fenga Federation omuntu gwe batusenga okukwata kenyo baye alina ku committee atenga bintu byonna badde ali active ye Pallaso bagezaako kubanga twogerako naye he's sorry about what he did tempa yamususeko ng'omuntu yenna bwinza okumusukkako n'ali akitinga si bulungi which is he is regretting nenga we will sort it out kubanga ne alien skin naye muntu waffe mukwano gwaffe muganda waffe tusobola okubanga tujja kuba meetinga twogereko nga ate n'obusungu bukakkanira ddala tulabe engeri gisobola okumalawo embeera bwesi abantu balwana nno munnange everyday ne mu office eyamanene nawa abantu bavaako waayo olumu ne bareactinga bubi kino just kyetaaga ffenna abantu okukwatiza wamu olumu embeera eyinza okusajjuka ebintu ne biva mu mbeera ne bibuuka ne stand nga bwe yandibadde kubanga Pallaso sikiwa nti yandyagadde stand ku ssaawa eno eri bwetyo era nga nze abantu babe bakakkamu abamunyigidde bamusonyiwe tugende tumuwagire mu show ye kitegedde okuva mu Federation beetonze ku lwa Pallaso omu Kabaya ghetto president yagamba yakikwata Kabaya agamba nti omuyimbi Pallaso byakoze ku muyimbi munno omwana wa ghetto kubanga luno omukulu Pallaso yaguddewo Uptown versus ghetto abaana ba ghetto basinga obungi kati awo Pallaso kimuleka kitya Kabaya agamba bwati kyenkakasa kino nkikakasa titebiggwa bityo ebyabaana ba ghetto tebiggwa bityo wabula kigenda kuleetera Pallaso okwekweka munju anti nga buli walaga bamunoonya ate wiini eyo gye mugamba wiini waliwo okuvumbiikiriza ne bajja obadde mu bibyo wagenze kulaba ka girlfriend ekitegedde tewayagadde kutambula na bakyali oba ozungazunga n'ojja ogwa mu bagezi balinga 6-7 ne bamufundiriza ne bamutuusaako ekyo kye bamutuusizzaako ssebo tulina enkola gye tukolamu mu ghetto tisinga oba weewulira munno ne mukayanakayana ebbanga eriwera ffe tukola lingi twetooloola ne tutuulawo ne tusirika abali andasi waabwe kitegedde abali ku andasi yaabwe abaana ba ghetto bannange omukulu Kabaya kyayongera kagamba nti alien skin eggaali agenda jjongezaako kubanga
olutalo lugenda mu maaso ate goyinza n'oddula banga olutaliiwo abaana abo ne basirika bati ne tobayita basiru basirika naye nga balina ennooma zaabwe ku mitima nga basirise nga bagake tunaagwa ku Pallaso. Ate kati ayongedde obuzibu nti kati ku gaali ebadde etambula ne alien skin kati bagenda kutambula nga balina ensonga. Nze sirangiridde nti si kyenjagala ndi mukulembeze ate nawulidde nti ne Pallaso mukulembeze mu federation kati n'oyo mukulembeze era oyo mukulembeze be babakulembeze ate be baleeseeko omwana gwakuba omwana ava mu geta aleese ensonga ekitegedde kyeyalikoze kuuma mwana oyo namuga tukoleyo n'akayimba nze kyembadde ensuubi si kumukuba si kumutankuula watankuula mukoowa ate wabula ndabanga Pallaso atayagala bayimirira mu kkubo lye tugambe oba waliwo n'obutayagaliza wayinza okubaawo obutayagaliza kitegedde ensonga zezo nno bwe zatambudde naye ng'akulira babawunsa akulira eggaali ya alien skin bamuyita champion gudo ayina ebigambo byalese eggulo mwana agamba yasambwa ttaano gwe Pallaso omwana gwe beberese ku kibanda ebyekisiru kibanda omuyisa kulagira akavuluko byekisiru kibanda agenze n'abantu babiri akimanya oli ttaano we kati ate mwe mubadingiringa ate nomwagala kutta kibanda yafemu mwana kati gwe Pallaso kyenkugamba gwe akavuluko kayinza n'obutabeerayo boy kuba ogudde kulwabageto ttaano kati boy genda sula nga totudde era boyigulamu wiikisi abasatu naye era tujja kunoonya akavuluko tekagenda bbayo Pallaso olugudde boy eze kyatogudde wekapa gamba asambwa ise naye nga Pallaso